Ensangi zino guno omulembe abazadde bettanidde okutta abaana baabwe bazaala ne batabazaala. Twakava mu nsonga za Tata Martin poliisi gwe yagombyemu obwala naye n'ayogera ensonga ze nga bwali busungu. Yali twadde tuli awo wiiki eno yennyini nnyini taata natta abaana be babiri ne mulamu we omwami Michael Otyanga ba Michael. Butemo nga bweyongedde Frank abazadde kiki kyannaku nnyo bambi babadde bali mu district y'e Napak district. Ekyewuunyisa bambi omu abadde alina emyaka 3 ababiri nga balina emyaka 10. Okiraba kakati ekyo kikyaviiriddeko obusungu obuyitirivu ennyo n'agamba sijja kutawaana nammwe n'afuna amafuta n'aggalawo bulungi nnyo n'akoleza akasiisira abaana ne bakaaba ne baziira omukka ogwo ne gubatta. Kiro nno bw'atyo n'apangisa oba n'afuna baasi eya Gateway najja ku kibuga ekwata Moroto Busia. Naye obuzibu bwe bwajjidde Otyanga nga talina ssente eza baasi kyokka agirinnya amaze okubeera ng'agirinnya naye ng'alinamu akasimu ke yawa n'agamba driver nkusigira akasimu kano ondeke ŋŋende ngenda kuyiya ssente eri gye ŋŋenda zijje nkusasula essente so n'akasingayo. Wakasingayo akasimu ako poliisi nga amaze okubeera ng'etegeezebwako poliisi ke yakubye poliisi y'e Napak n'etegeeza stations zonna eza baasi mu ggwanga lyonna era ne batandika okubeera nga bakola ekikwekweto tokka owenja. Kakati kye baakoze ne bayita erinnya lye Shalom nga tamanyi n'ayitaba nga tamanyi nga yalowooza nti yeekukumye nnyo yeekwese. Bamuyita Otyanga n'ayitamu Jeninaba n'ayitaba ne bamukwata ne bamutwala ku station ey'e Busia. Bw'atyo n'abeera nga bamuhandinga Busia police ne muhandinga back to ba CID ab'e Napak. Mu kumukwata omusajja oyo okumanya talina magezi oba babadde busungu oba busiru oba buki n'agamba lwaki munkwata abaana be nasse bammwe abaana bange so sina musango gwe nakoze. Bw'atyo Michael Otyanga we yabagambye nti nze sibatya abaana bange be nasse bammwe mu bigambo bye. Kiba statement eyo ebeera ekkiriza nti omusango yakoze eki yaguzizza era agenda kuggulwako mu gimu ku misango ogw'obutemu gwe nnyini ogw'okuteekera omuliro arson okuteekera omuliro era ono unless otherwise nga defense ye titaddeewo kintu kya insanity kuba kati awo insanity nabo bakyogedde baba balina provinga court balina provinga nti mulalu yabikoze tagenderedde naye ng'ono alabika tagenda kusukka kusibwa mayisa. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256 is happening wetugamba. A story ekigambo it is happening. Ngomanya oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe and subscribing. Like we are subscribing, kindly turn on the notification bell so that you get notified each and every time that we upload. Ennaku z'omwezi ziri 26 mwezi gwa 2 omwaka 2026. Tubula ennaku ndowooza 2 luba lumu tumaleko omwezi guno ogwa February ogwatuuka ku bunkenke. Eyakandaba ogusooka yakafuna data wifi yakazuukira yakava mu komera yenna nga si first time seeing me nze Shalom Hadad Kawesi era oli ku Shalom 256 kati nyegatiddwa Kenya ddala ntambi mayor to be wow nsindikawa nze mayor to be just anizobera MC mayor Ambi. Twana Frank Antambi Lwakuna nga atunyonyola story. We got deep into story that has made news. Is Muchundu Wosula wawangalira ne gy'obeera nga tasobodde kustegeera into details yajja n'azituwa mpola mpola.
Ogasooka kulanga sponsor waffe. Tulina bannaffe wano. Sooka kulanga. Kansooke nange neyanjula amannya Frank Ntambi bagambye. Leero ngoyambadde gundi. Bataki? Bascot. Badde nina gwe nva okufera. Ninga ulya echo. Okay. Badde nina gwe nva okufera. Badde ku Serena. Kantu wajja gamba oli mufere. Waliwo we tufera. Badde nva mufera mukwano. Waliwo omuyimbi ompya gw'oleeta ku bano omuyimbi waffe yakomawa. Aliwo. Famous. Owaliwo epani management. Waliwo omuyimbi gwe yange bampitiddeawo ku Serena. Nemba wa budget naye waba nampa ku ssente. Ssente zibadde mpitirivu. Ngo sinnya nkala nyo wangu olina talent ate nga yetaaga genda ogipromotinga. Eyo global standard sebo music bamuteeramu ddala ssente. Kababeere abaakabi bonna b'omanyi. Naye zimala ne zivaayo. Olakweza bwe zivaayo. Ate wano mu Uganda. Mu Uganda tusadde mu bantu ssente wano. Soka twogera ku bantu atadde music mu ssente. Ngenda kuwaayo omu. Kati no bali bansibye ku ekyo ky'oyomboozizza. Twagala twoge. Ani edda bateekamu. Oyo yenja muyita mu lungero. Oyo yali ansibizza. Oyo yennyini. Oli omulala. Abantu bemmanyi oli omukyalo omukwata. Bano bosobola boogera naawe. Shakira. Potea. Abayimbi abateeka amaanyi mu kuyimba mu music. Nese ngenda zikubuulira n'entoto. Shakira. Shakira twamuteekamu obukadde bwali 800. Obwa Uganda? Mu emitwalo. 800 obukadde bwali 800. 800 millions. 868 million Ugandan shillings mu emitwalo 44,400. Ngaziga yavaayo zitya? Twaziteekamu nga tugamba nti tunalabira eyo. Shakira must shine. Hanson bali luno. Tumutandikako 2017. Omukwano ne wamira Fansida nga takwagala banga yoka bali abakadde 10. Kane Fansida yamulema omumira. Hanson bali luno billioni 1 mu obukadde 2 n'emitwalo 49. Hanson bali luno. Abo babiri. Wangu mali akoso ne kutavani Woods. Ngoba baleeta buli omu Uncle Edison Keisuku akola mali nga nta mwenna muli mu ssente omukyala abenga atutumukaayakaaya kanaayitewo. Kati Prince Oma ewokusatu. Prince Oma. Twamuteekamu billion. Twogera ku bayimbi abateeka ssente mu music nese ne zigaana okuvaayo. Wano twogera ku mwami Prince Oma twamuteekamu billioni 2 mu obukadde 4. Mu emitwalo 93 mu 7 mu 4. Kwalo mobile money gwe nasindika. Zavaayo ko. Kati ono bano bonna tezavaayo. Nkulaga ssente y'omusolo wetokomo teraawo. Fulona ye yakasinga okuteekebwamu ssente nnyingi mu byafa bya music wensi ne zitavaayo. Twamuteekamu billioni 4 mu obukadde 8 mu 8. Nga bagenda mu bookinga ssente mmeka? Nga twali twagala abeere Tiwa Savage wa Africa. Kano nkubulira ebyaddala. Hanson twali twagala abeere Diamond Platinum. Ani? Hanson bali luno. N'ekyo ekikula ki? Era program project yali agiwembemu omutwe ye Professor Joel Sabiri. Nga mwagala Hanson bali luno. Nali PA weebye. Mumufuule Diamond Platinum. Ne tukola gundi bali bagikosa project Road to Becoming Diamond Platinum nga gwe mutwe gwa project. Baraita nga tumaze bateekateeka bani. Hanson bali tasinga Diamond Platinum mu bukulu. Hanson agenda myaka 5. Nga agala banga Diamond Platinum. Mutowe. Allah yanja mu kuyimba nawe nakasenga nange nswala. Yali ku kye Sweden eyo. Nalitaka sente. Ne twalya ssente ya Hanson. Kanamwe mwakimugambanga ngenda Diamond n'akikiriza ngo akiwulira. Ennyo. Atandika n'okutintinga enviiri. Ofana Diamond wa number 1 oluli yakuba ne David. Sweetie number 1. Baby. Ne nabusiika nga alina bana akantu we kati akalinga nga kati nakateekamu waati. Tumufuya ne ku bizigu we beauty. Looks matter. Gym. Erifuna nutrition. Oyina kulya kino, tolya kino, tokirya. Kyobola twamala ssente zagenda okugwa ze mu billioni mu obukadde 2. Hanson bali luno. Senze mwamuteekamu. Twamuteekamu. Azi yazeteekamu zaali zize. Zo zaali zize. Kati ku bookings yafuna kwa nabanga ebivulu bibalanga. Ngasanga balanga Hanson bali luno. Zavanga za. Yabasasulanga bamuteeke ku bivulu. Bati atusiba nnyo bannaabwe. Tali ewali Canada. Alina balooya. Bade ngamba Hanson w'ettake.
nga asasula abategesi b'ebivulu ajja ayimbire ku bantu be abamwagala ennyo. naye gwe kiba Uganda waliwo abayimbi emmanyi basasula promota babire ku bivulu waliwo omwana w'omunene omu nga Katonda mu ggulu ng'asula promota akulira mu kivulu kye ekivulu osaba nga kinene. whereas other artists are being paid to Yes, perform. kati for them they pay promoters okubeerako najja ne tiimu ye ya media neekwata n'ateeka natwala mu bazungu. Oh, maybe that's a strategy of marketing. Na awards n'azigula ne bamuwa kati bali ku Wikipedia nga kuliko multi talented award winner something like that ne bazilisting awo zazawangula wana mu notice era ogenda okulaba nga ne ku endorsement saawo bwafunye eri kuva eri kati abaana bagezi so it's a strategy. it can be a strategy. Teza best vibes ali muzanyo ndeka best tunaka mbaka fino remix kakati nanya kunyoza musomesa nga era ne omwimbi walo no omwimbi mulwadde ali mu kufa yayimba Kanyabo audio vibes yaliwa ndio ndio mbaya friends of Sharon Kanyabo ekikanjagaza Kanyabo bwe kalwala kimuluma musoka twagako nomusondera ku ssente nga tumanyi lumbe luzungu yalina ebizimba mu lubuto namutwala emulago namutwala buli wamu mulago neyemugoba yasoka mu private namutwala emulago mulago neyemugoba kati baladde buli complete naye ankubidde essimu ku makya audio vibes ndagala interview buba sikanyi bwekebera ekibumbaane ey'emulago eddaka ate ekiraba wano kitambula kati awo baba bamukwatamu lumbe Luganda Africa Science tumuyita science w'ekifirika nga kyalina buzibu audio vibes namuntu lwaki oba omuloga talent kwa even the song is sang era okola bulungi yayoza mu lwagundi bwana olwa Sebatta olero olwa Kanyabo naamu so atata song ko naamu kanize ni ku Kanyabo nti lwali bulungi bulungi lwali lulungi ne luthreateninga industry abamu African Science akolera ddala wano ku talent ento era gugoza kye kyakugoba lwaki bakuloga n'ova mu kuyimba balabanga talent baziza bafana bakda nampanda raga ne bakuloga ne bankomako ne bambi bya serious audio vibes mulwadde yetaaga kusabira bane n'abasobodde munoonyeeko kati ne mu Kampala yavuddemu bali mujjanjabira kati jinje ye waabwe mu kyalo ali ku nyumba ya kigonji ya kijja kati ku nyumba ya kijja kabaka weddemu sorry bulidde nakumaani ampeza ako nyamito twogera simu nevaako nampeza no ka message mbagala omuyambo ogamba abantu manyi nsonyiwa okusumbwa naye nsabira muganda wange obulumi bungi sorry ali mu bulumi sorry so akabadde ka by the way bamukwana abanya talent abatasasulanga Flona ono yakyasinze oyo billion Flona bamwogeddeko bangi siggo wekka billion 4 mu bukadde 739 yalina tiimu etabanko na muyimbi wa Uganda agirina nkunymenyere abali ku tiimu ya Flona nga waliwo omusajja wa Bukedde oliyani batte nazala gundi kando kazala kataleya azala kando yes oyo battenga kwali mzee Katolwa mu mugenzi kwali Selector Williams kwali yes Miles Amiti kwali mwawangula kwa Afrima kulimba eki Jacob DJ kwali Kasoko kwali Edison kwali Ntambi Kwendi kwali ka abantu bayitirivu era muyimbi nalema edogoli balogo omwana oyo what talent agirina achaliyo talent agirina by the way ne bamukwatamu oba yalaga ssente naga twagala balaga ssente mosonyo enda industry tonna balaga wina kubeeranga stabu wanatolo awo njo kubbo mu Uganda no mumaliriza wina kaba nabo Eddie Kenzo kana kambata ne bamuwagira n'oba ofunye toyina balaga bana Uganda battima tebagala ina ssente abana Uganda byaddala ekimu lwaki samba yategeka ekivule kyeruguga abantu tebajja kuba kati ayina we yatuuka ekiseera yenga abalaga mashoni ye munyonyo chapa ku buli continent bikibiche mukati omufirika anagamba nze mpagira omuntu ayine chapa ku buli continent basiyita webito kati oba oyina kubeera oyina kwina kuwaza paka nenga ate waliwo omuntu agamba mukama Katonda ansitudde washinzira mu ne yakingambye ku Mande ne bakati oguze box togiraga mu Uganda mubi Misery Loves Company bino posting nga abantu banyigira na postinga omuyindi gwe ntimwezo kyankuba omuyindi bakwata people threatened by people's success ankuba bukubi kati gatasade na kuligeti ya golo 5 ate mani tebamuziisa omupiira ono gundi inter ani yada samba jo
Yada asamba Juve. Tuli ku Flona. Kati ono yeyangana okuddamu okumwogerako n'asembayo. Ajja kusoma. Alina project yepenayo Innocent nga agyogerako. Bansindikira ebibalwa 223. Intention. Letter of intention to sue lwakwogera mazima. Ne bansindikira ne okone bakifeesi. Ajiba ku. 223 nali sitya. Ne kati nzijukira mbye bampooninga ne ngamba nokamuleke. Naye ye twamuteeka mu billions zali 9. Nesula nko wantunga performing. Performing enako ezasooka 219. I remember in a show bamulangira mu balekeddwako gundi ke. Saakira bako wantu wonna. In fact omukazi namutegeera gwe yamundaga. Otwali okukula kisi. Nongamba yoyo gundi. Siriddamu kumwogerako linnya li wadde. Bampooninga. Nabonerera. Katanvu nfulume n'eggwanga alina ssente. Ngamba ntambika akajja obunaku keemanya. Jansi Beba abayimbi atwogera ku ndongo ya Uganda si ane Beka muyimbi. Alio. Beka. Ana ne YouTube channel akuba freestyle wano ashatire. Shatire si boss. Kati oyimba si. Oyimba freestyle. Rap. Rap dada. Batandika batyo sebo. Ajja chimeki. Talina mukisa. Jebi yazanya film. Jebi na talent tokuba kapiira. Oyina talent ki Jebi? You're cool kid. Simu kakalukanyi. Yesu akakalukana. Cool kid nga nasty C. So tuli ku Lishi Resort. Lishi. Toka Lishi. Lishi. Resort. Lishi Resort. Hotel. Yes, Lishi Resort Hotel. Chanja Kisasi Road. Nga kapambitala bye chanja ngo okenda. Abalo slope eyo etandike ebere gende chanja kati ya wakati mu slope eyo ku mukono gwo gwa ddyo. Suga diogo ya goba gwa ddyo. What is right? Yes. Ali right. Ojjo kubera ngo wetera ojjo bere ngo osanga ekifo ekirungi ennyo ekina services empitirivu ananta gwa warming ekube ligenda mu fumbiro abagala ebisula accommodation of course weri bakolerawo conferences mu abagala okubanga mu holding meetings ezekyama n'endala restaurant weri workshop bala weri emipira wegiri gardens weziri ate nga nyingi mpitirivu sasa tuli mu graduation week oba graduation month so mba musobola okujja ne mwegazanyiza wano kwanjula mbaga na bikiwe na byonna weebiri olina ku lwa Sunday saako n'olwokusatu balina movie night ebeera ku projector ennungi ennyo okuzaama saako ne buffet buli lunaku olwa Sunday ku mitwalo 3.5 egya Uganda ng'olya buffet ennungi bachefu balungi nnyo bafumba emmere zonna yonna so okulisavinga nabo kuba ku namba 0709 74 09 73 bagita 0709 74 09 73 nga wolaba ka video ako kyekifo bwe kitwe kifaanana view oba ogifuna bulungi nnyo nga ate osobola okuba nga owummulizaawo ebirowoozo nga tewali akutaataaganya yeeyo Lishi Resort Hotel. That's one. Yes, sir. Tuna Frank Ntambi ya hawara posted na interview mukwano gw'abangi Green Mami yavudo ngogambye mukwano gw'abangi Uganda's Beyonce Knowles yavudo n'agamba ng'akola interview with Mami n'agamba TikTok ya Uganda TikTok ne bwevaawo music we asigala atambula ngamba that's beautiful. I love that confidence nga Frank Ntambi juggernaut oje oli analyst atatunulira ensonga naddala eza entertainment TikTok eno ina kyeyongera ku muyimbi oba emukendeeza case study ya Winnie Wamami senga TikTok eno evaawo music wa Winnie Wamami asigala atambula over to Frank Ntambi ekisookera ddala online media eno yayambako nnyo abayimbi okubeera nga breaking barriers okuva ku traditional media yabakolanga ntedda nga radio oba totaddeyo oluyimba oyinza obutayita video ebeera efulumya otateeka ku TV oyinza obutayitawo zaali bbiri tools ezaliisanga okuba nga zitambuza ki music saako ne underground nzijukira abaana abajjanga ne zi flash eyo gye twaliranga eyo ku Majestic VJ Juniors teeka ku movies so distributions gundi zaalinga 3 ne mainly it was mainstream media including print okubanga ekuwandiikako naye over time ne tujja omulembe gwa internet guno ne gwanguya ebintu ne gwanguya nti omuntu obeera oli mu room yo ng'olina ssimu yo osobola okukola ebyanaggwano n'obeera nawakabi
nga todependinze ku entity endala yonna. That is if you're also creative enough. Kakati omulembe ogwo abaana abali abagezi ne baguyitiramu okubeera nga bafuuka bannaggwano. Era gwe omulembe ogulese abayimbi aba Elena abasinga bonna gwe omulembe ogubaleese myaka ng'esatu kwetaano emabega bangi abayitidde awo. Bwepo oyinza okulowooza abataalisobodde kubanga bayitawo ku mulembe guli ogwa mainstream, because mainstream yayina policies ez'enjawulo ennyo abaselectinga music okubeera nga ayita ku mpewo nga basengejja, waliwo akoma mu kasero nga tayitamu, walina quality gye badimandinga. Naye ennaku zino ebyo online media ye tabifaako, atwala butwazi n'akasuka. So oyinza okulowooza nti without internet eno bayimbi bangi abataalisobodde kubeera nga bayita mu kasengejja kali akakadde. Kiba kitegeeza nti singa TikTok evaawo ne watajjaawo application eyinza gi replace nga kukola kyekimu, ne tuddayo ku mulembe ogwa, because the biggest question would be online media yonna singa eva, because TikTok asobola ovaawo ne wajjawo omukutu omulala ogulinga TikTok ne biyita. Let us create a scenario nti online media platforms ezo zivuddewo ezipushinze abayimbi, ne tuddayo ku nkola enkadde. Yandibadde discussion ne argument nti bayimbi bameka abaali surviving baliwulidde awo Kibooko n'Amaziga nti batono abali badde basurvivinga ng'ekibabeezezzaawo n'okubeera nti because waliwo ebintu ebimu omanyi amaanyi ga power play egy'okuma okuwulira oluyimba naye luba terunyuma olutuuka ekiseera nga mu mutwe gwo mweruli mu mutwe wadde tolwagala naye nga mu mutwe mweruli. Kati TikTok ebiseera ebisinga yampulifying ekyo ekintu nobeera nga wakayitawo nakola challenge olyakola challenge ogolokola nga mu mutwe ng'olunaku oyinza oba owulizizza oluyimba olwo emirundi nga 10 nga tomanyi subconsciously nga tomanyi. So online media eyo weevaawo bweti emikutu egyo singa givaawo egyo bwe gityo, I really don't believe she would have survived. I don't believe she would have survived. Okuddayo ku mulembe guli ogwa traditional media yayina abasajja. Waliwo project gye nnina gye ntambuza ey'omuyimbi. Omuyimbi oyo ye legendary female artist wa Uganda, Irene Namubiru. Irene Namubiru tukkiriza, nze nawe tukkiriza nti she's above. Nti buli kimu akikoze. But nagezawo okutwala oluyimba lwolwo olupya body ku radio emu. Ne baŋŋamba gwe luteeka awo tujja kuluwuliriza lunaba luyise tujja luzannya. Fortunately tuli baluzannya naye nga tebasabye wadde n'ekikumi. Ekitegeeza nga bo bafa ku quality ey'oluyimba, bafa ku lyrical depth y'oluyimba, meaning y'oluyimba, themes ezirimu n'ebifaanaganako weebityo. Kakati otutunulira ku nnyimba za mukwano gwaffe zayimba ziyinza obutasobola kuddayo kuyita terusobola kuyita ku radio. Tuyinza obutayita ku radio. Ate bino sibyogera nti nno mukakanya. I like her engeri gya hard working nzeemu ne discussion gy'ondeetedde kati wano yagambye senga TikTok evaawo comparinga tools ezebbiri nti tool eno gye bakozesa eya TikTok eyo yes tesengejja eyisaawo buyisa and before you know you a star. Okitegeera tesengejja. So tulina bastars bangi abali accidental. Tulina bastars bangi abali accidental nga bakoleddwa tools ezo bwezi by accident they became stars. Kati ng'ojjawo ekibawaniridde bafuula ekyo bagwa. Senga TikTok bagijjawo abayimbi bangi abatasobola ate nga si wini wa mami yekka. Sorry to say bangi abatasobola kuddamu kufuna power play ku radio ng'eyina policies zeteekawo because radios eziri serious. Twakola show ne Rebecca Jim twali tujja manchi yagamba munnange n'oba oli mukwano gwange sobola kuzanyira kayimba kalina we kayita oba okitegeera oli kayitako yenga yasoma ekyo mukwenkufu mu ekyo era nangamba nyimba nyingi nnyo ezijja buli week ne ziddayo nga teziyise. Ne TikTok yekola ki eziyisa n'olwensonga eyo nti Winnie aba alina oku appreciatinga tool ya TikTok nti yasooka nemukolanga dancer nemufuula star nemuwa numbers omwana we babba accounts ze oba bazikola batya naye nga buli wakomawo addamu n'ayungira munda. Okitegeera kakati singa tebeerawo eyo mukwano gwange ayinza obutasurvivinga era eri eyali esengejja ennyo eyayimirizaawo industry ya Uganda. Era omulembe gwa music bwe gwadde eno ku online gye batalina watali gatekeeping music industry neegwa. Nti at the larger extent twaligambye nti social media eyambye oku amplifyinga talents n'abayimbi we twalirowoozezza but in reality eyongedde kusuula busuzi industry ya Uganda. Nti essaawa zino yes
tesaawa zino tewali kyokka te mu industries endala ate eyambye buyambi ku amplifying industries ezo olengera case eyo curious case eyo twalirowoozezza nti negenda kwongera bwongezi ku industry eboominga edduke nga mu nsi endala because ogenda mu nsi nga zi Nigeria, South Africa n'oba ogenze Kenya oba Tanzania online media bakoledde ebyannaggwa n'okuva ku level gye baaliko okugenda ku level gye tusobola kati saa zino bakwata kati fe on the contrary ewaffe omutindo ate gwongedde ku kabuse dani okola ki dani okwambuka nti abayimbi abalinga bakuba music oyo yatutambuzanga n'atambula n'agenda muzikola awards n'agenda ludda we saawa zino singa olaba bakuba tebisobola okugenda olukagaba nominate nga mukola awards ng'azogerako webale nnyo that was music mukola awards kati saawa zino yali badde nga ne kati like it's a curious case naye nga online media mu Uganda's case eyongedde kutta industry lano kujja uplifting as it is mu industries endala kati Winnie wouldn't have survived eri byebyo nno mpola Uncle Frank was last year radio ya abakulu mu Buganda nadda ku CBS bwe baayisa ekiragiro bagate mukube ennyimba z'abayimbi bano yes nsabiri mu direction ngena no genda senga kikomawo ekintu ekyo nga balina radio zisengejja anti singa kikomawo nze gabe singa tukera bukezi mu 7 nanyiga nagamba social media njigobi abayimbi balya mu pipa balya mu pipa Museveni n'amala gamba nanyiga nagamba nzibadde mu nsumbi enyo ne online bya mutu bijjewo abayimbi nga 80% balya mu pipa sawa zino abali active balya mu pipa bali ne bakomawo abama bayimbi abaddala ne bakomawo atali ba TikTok ojukira osimwe bali koko mu kisulo kiba twayitanga solyu emberenge ne zidda on top kati the cream rises from down to the top kati esawa zino mwami Museveni nanyiga nagaba bannange online media to hell with it egende abayimbi bangi bagenda okusanga abalya mu pipa Zambe bayitirivu ne balya mu pipa bati kubanga talent zero hard work just yebaddewo ne tools ezo naye nga talanta tewali president Nziza tasobola kujjawo social media kubanga ku Sunday eno Jazz jajje ekomyewo era Uncle Keikoko mugenyi musaale bamuyise adde wa president Museveni ku Sunday eno agenda benowa ku farm Kisozi agenda Bakisozi Uncle Keikoko agenda era gane musajja ye mutyaba baga meeting up president Museveni for the second time. What should we expect? Ekisokera ddala tunafuna ebiba tusuubiza ekisokera ddala njawukana ku bantu abalowooza nti kivve okusinkana omukulembeze w'eggwanga njawukana ku balowooza nti kiki kivve ekisinga obukulu ezibeera biruubirirwa aims intentions nti obeera wamawulire obeera wamawulire omulungi olina okubeera ng'oli in position okuholdinga interviews na buli omu yenna tojjukira tolaba CNN nti esobola okusindikayo omuntu nga yagenda okwogera ne Nalukalala omuyeekera nakyewuunyanga omuyeekera nga alina wamawulire gwasabye nti ajjene nga Nalukalala era bamusindika n'agenda oba okitegeera nti katugezeewo omukulembeze ow'eddiini emu oba paapa oba ani ng'alina gwayise omukulembeze ow'ensi bw'ati alina gwayise gwayagala amuggyeko akantu so kibeera ku kigendererwa because omulimu gw'amawulire journalism gwagukola you the practitioner olina okubeera nga osobola okuba nga okubaka 360 awo kati mukama wakusuumusa ng'oli mu position eyo nga mwami Kasuku aba alina kuyisa ki mikono mu maaso nagamba nzaani kubanga oluva ku mwami Museveni gundi Kasuku akoze ku mwami Museveni emirundi ebiri ratings ze zibeera ziri nnya ogenda okulaba nga ne Rwanda Paul Kagame agambye there is that man ogenda okulaba nga gundi ye ekola ki eyambuka ojjukira bulungi nnyo wano Andrew Mwenda agamba yakola interview ne Kony wabiwulirako nakwanya Nobert Mao there's some article I read where Nobert Mao met Kony yet he was being ngali ku wanted list definitely Andrew Mwenda yakola ko interview ne Dr. Milton Obote Zambia ne Fred Chiruba Mwenda nga mukulu Mwenda musajja mukulu is 54 Obote nga what wano nga tanaba kufa mu 2003 namukola ko interview okitegeera so owamawulire nti oba osobola okubeera nga okikola wonna kati n'olwensonga eyo nti Kasuku tetulina mussaako nnyo maanyi kubeera emotional ntashiikiridde oba sayidi yaffe ya byabufuzi agenze eri so tulina kutunizinga kimututteyo
ekimututteyo bw'abeera nga agenza okuchattinga ne judge analyzing pertinent questions then well and good abatukiikiridde bangi nze mba njagala n'abeerawo n'amubuuza ebibuuzo binange bye nalyagadde okubuuza nti mukulu ekitali kitava ku ssengejjero kifuuka wankindo when will you retire of course those are the pertinent questions era babibuuza Mwami Museveni abamawulire mangi abavudde ebweru w'eggwanga ne bamubuuza ekibuuzo ebweru w'eggwanga si wano mu ggwanga ne wona asobola Mwami Museveni no nga bakimubuuziza emirundi mingi kugundi ku Capital Gang who does what he who pays the Lwaki piper lokyogera? controls the tune possibly I'm paying the piper then he was no ntambwe mba nkuyise wange emmere adde omunyoze kunyoze sula kungamba omunyoze kunyoze anti nkobulidde Mwami Museveni alina abayiseera abamawulire oba basi kati osubira kasiko buuza Museveni President Museveni rather nti president wetalinga eyo question nongera mu Museveni ng'agiddamu Museveni nga bagimubuuza emirundi mingi n'agamba nze abantu be bankaka ngati kasuku simanyi naye nga kyenandiyagadde nze nganze ekimukulu sajjange leka mbuuze kirina buzibu ki mwe mubitwala obulala nze Mwami Museveni lyankimubuuza direct leka nanziramu nti mukulu ntambi abantu bakyanjagala oba kiki baki I don't know if you followed news enough. He has been asked that question so many times, even including local reporters here. Nagamba, gutwawuliza Capital Gang ya 2013 ngali ne Semuju studio. That was the conversation of succession of sente nyingi zigenda kuseta usezono ne bwana abiddamu mungiri giya biddamu yonna. So judge they just manyo baba so muvuzo judge retiring. But then those for a journalist bye biri pertinent sigenda kunywa chai bina kubeera bibuuzo anti ekikututte balina onywayo akantu uliriza ekikututte ogenze mu shelf ya oyambadde lugoye ki lwamawulire amawulire gakugamba ki asking pertinent questions you've gotten an opportunity you ask him questions ku lw'abantu abalala niwabanga siggwe nanti ntambi questions ifuuse question twagenza okulaba kasitama yalangidde magala kwenzimba kuwa speaker n'akolamu akatiisa n'abuuza who killed the late speaker Oulanyah yabuuzizza mawo yabuuzizza answer yabadde kiba yabuuzizza n'akirekaawo tugamba nange nenkirekaawo naye kankirekaawo ate mawo alisi tajja kuwa speaker ajja naye tagenda wangula nga wabadde ngajja tajjanga okuba president ntambi ate kali nkubuulira amazima this time he might have struck a deal with because with who? Mao was Piero you is it Piero our DP but they did a cooperation agreement with NRM who knows he has the backup whatever but then ono yakola cooperation agreement ne Shalom 256 ate waliwo abali mu Shalom 256 abaamu kati Seeke yamala okwenda osinga Anita Amongo kuba speaker kati lwaki Mao ataba yefera anti nedda akalulu konna kalina obbako okuvuganya tetina baplane wekityo era buli ajja okucontestinga aba alabanga ye asobola nekana aka president ketuvuddemu bagundi bajja bakasiba nti nesemuju nganda aŋŋamba kana aka president kasiba nti yajjayo n'omusango kasiba nti yazze bamunyaga bajja so mu buli kalumbeera mbaddiikuula tukayise ekigambo ekirala ati ddiikuula kigambo kibi a clown is a very bad word it isn't a very bad word you cannot call a presidential candidate a clown I'm telling you that wali abantu abalya kwekyo clown nga kwalya mwemukitwa kalivinze zemia it's a big word I'm a student of omuntu esimbye kuba president so amuyita ddiikuula I'm a student of performing twakamala okwogera kasiba nti twogedde munyagwa n'ogamba mba ddiikuula nedda munyagwa ye ddiikuula si we ngambye nti mu buli contestation y'ekintu kyonna mubamba ddiikuula bagiramu ne mubamu n'abali serious n'oba ogenze mu America mu kalulu ka 2010 akalimu Mitt Romney ne Obama ka 2012 Mitt Romney Mitt Romney yali ne mulimu n'abalala abaliwo nga bazenga baddikuzi kati wano kasiba nti eddikuzi kati wano muka president ketuvaamu aka 2021 katuba oyo was eddikuzi kyamukkirizamu naye ekituufu akola ki akimanyi ne mukana aka 2024 2026 katuvaamu ddiikuula wuuno era omulaba kubanga ddiikuula aba alina ebigoye mu lubuto oba n'olubuto ntambi what are you insinuating mpandiisaani ntambi nedda mpandiisaani naye nga mulimu abali serious nti gundi bwatuka okwogera Gregory Mugisha muntu ogamba musajja nga alina gundi Nandala mwami Kyagulanyi mwami Museveni nogamba naye banaabalala wayi kankirekaawo
olw'amakya kuli olusaniya omanya kuyo ki saniya Jose Chameleone yagaye senga President Museveni ava ku buyinza alekerawo okuyimba nga is insinuating retirement cause nsubira president okwa muli baana abato mu 2005 Chameleone yasiramukako ne yeyita Gaddafi Chameleone yasiramukako Chameleone yasiramuka nga Gaddafi amwita Gaddafi n'alyewa eddalo babbeeka babiki era beka yewa amanya agekisira gundi ya mtu ajja kubira Grace Kamate ye musiramu Grace Kamate musiramu ninga yali mukwano gwe bali bonna miri yasiramukako Chameleone yasiramukako Chameleone yalokokako yasiramuka ye n'alokoka nade atembuka tu nga yagadde Katonda bwatyo Katonda yamunoonya buli wamu kati Chameleone wagamba nti ajali talinga Museveni alitalinze sesiga kigambo kya Chameleone Chameleone nesiga nyimba ze era nzaagala and I'm one of the biggest fans of his music everyone knows naye bimuva mu kamwa byayogera Kamili wange sibyesiga ale yenyini yatwikubira kama naga tobesiga bateke kakasengejja kati Chameleone befula abantu befu tobesiga kye kiri mu comment section jo wesibwaffe on speaker gwe twagala ennyo Anita Among yaga yasibudde abasiramu futali nayita abaka abenjawulo omwadini Abubakar Kawalya baka wa Nupu akiikirira Lubaga North ne comment section yalaga kirala yagamba ki abalonzi bayomba olwo kimenga kimanyi president waffe gyali abantu banyigidde Abubakar ali ogende ba speaker okulya emmere musimbulula but he's a Muslim I know but then politics ono gwe tulimu waffe owa NC baita Uganda si politics wense endala ali about open mindedness and liberalism owaffe alina engeri gyali shaped into that aliko personalities no point yagala okumakinga nti politics waffe ali nnyo about perception Sakama mtu onotinga nga kitwogerako ng'olina ka video ng'okateeka wali kati Abubakar Kawalya ng'omuteekayo ng'ali emmere bwe yeeyongeza kati ekyo mujja kikolange politics wa Uganda ali nnyo about perception and imagery nti ekiruubirirwa kyo kisobola okubeera nga kiri different ate nga kiri pure nga kituufu naye nga kyaddala kyengamba naye eno abagenda okukiraba bagenda kipasiivinga batya singa olunaku olwaleero nkuwe Mwami Kyagulanyi n'alabwako nga yeesolosa mu State House ya Mwami Museveni wadde ebiruubirirwa bisobola okubeera nga ye ku lupapula abirina nga bituufu kino nga abirina naye abantu eno abalaba ekifaananyi ekyo baba bagenda instantly baba bagenda kulowooza ki nti aserinze out yalidde Dr. Kanokiza Besigye mu 2012 president wo baateekateeka okubeera nga bagenda mu nteesaganya dialogue with Mwami Museveni ne basettinga terms and conditions kata basinkane naye condition yalemesa Mwami Besigye okusinkana Mwami Museveni. Mwami Museveni yagamba tubikanyizaako bino byonna naye katusooke twekubiseeyo ekifaananyi okulaga goodwill. Mwami Museveni agala nnyo kamera okulaga goodwill mwaka Frank Antambi okulaga goodwill tukole ki twekubya akafaananyi twekubya katulage goodwill then week ejja tugende mu nteeseganya kada kafaananyi nga baba kafulumya kale gena fulumira mu mawulire gonna aga Uganda okitegeera kakati mugenda ogenda mu weekend ey'okuteesa eno week emu gy'oyiseemu nga n'enteesaganya tezikyagasa ziri naye nga ebirubirira byali pure genuine kwogera ku kalulu auditinga human rights violations governance na biki byonna nga bili stipulated and same happened in 2017 in February same talks zaakomawo era ekyamesama Besigye byebyo oba kitegeera so ey'obufuzi bya Uganda biri awo weebityo nti bantu bangi nnyo abagenda mu State House okulaba Mwami Museveni ku side y'opposition naye nga bagendera mu Gomesi nga tebasobola kugenda kukubira nga mpisi ya Sempa tituze naye nga bagamba abantu singa ekifaananyi kifuluma kyobola abantu basobola okusanga omusajja nga opposition figure mu Uganda ali ku side y'opposition nayambala Gomesi n'akakaaya akashami mu mayanja naye solosa Abubakar Kawalya teyaniridde kamere tebandi musibu ani nkubulidde kya mirundi ebiri nti ekikolwa kye yakoze ye nga ye mu belief ye y'Obuyisiraamu tekirina buzibu naye politically kubano ku his subjects bakulembera because you have to know bayombye mu comment definitely you have to know the psychology president waffe tali mu ggwanga walimu okulya mmere n'abantu abo ne ngamba you have to know the psychology of the constituents bokulembera all your subjects
okiraba kati kiba kirina okukola backlash same as gundi kye yakola mwami ani meya wa Kampala bali mwezo bwe yagenda n'asaba ewa Kayanja ne besinkana ne Balamu ne yabeera mu casual talk mu kaseera ako nga waaliwo something that was pressing at hand kakati abantu bano babeera both driven by emotions tebagenda kubeera nga Ntambi agenda okubeera logic agamba it is okay Ntambi ye libro tebimukwatako goloza yashinze abana batuka ekisana ne bagamba toddamu kutula n'aba NRM ku pano oba kitegeera because bo emotionally bala abantu olinyanga tuli nawe olinyanga ze kusaidia you sold out wadde gwe biro biri abibeera birala okiraba so kya beka kabala kya mirundi ebiri bwe gityo people have naye kati abantu basobola ku understanding ye ayino ba understanding ye ayino tegeera abantu n'alema kuba nteeberezeyo mu mitwe n'esonyiwa ebintu ebimu yes nawe safari tumepata tugenda otulaga tona sponsor gwolanga muno wakyakubuzeyo ku mitwalo 3 ejo nali ndabaka film ka video nyakayita The Voyeurs The Voyeurs abalingizi abalingiza natuganze ne kasuku tulingiza era olunaku olwaleero nga mpita mu lawyer wange intention to sue a letter of intention to sue namaze do constructing lawyer wange asibe VJ Junior yayogedde bwati ndigambo God father mulimo oluyimba mulimo oluyimba naye nga ku muno watch osobola okusangako films ngezo eza VJ Junior the incredible ku mitwalo 3 egya Uganda ne ba VJs of course abalala VJ Junior Emmy Jovan Tom Shaukan Jingo Uliyo Kevo Kevin Sami Aivo waliwo DJ VJ yafunisiza omwana olubuto so waffe oli yafunisa guni gwa chaza chicken simanya to mwana nafa simanya talabira aho tali waffe Mox mulaba uno VJ Mox sole waffe banna irebe sibitufu chicken byakoze no was the VJ yafe waloni so VJ Mox onye mutoro VJ jali ba msajja wange VJ Mox yakolanga ku tag TV yao kati ali ku KBS nanso so VJ Junior yafulumiza films Shelter kafulumya nako olwaleero je kali aka Jason Statham Diabolic kafulumye Chapi tukakomezao The Pirates kakomezao Wild Dogs ne Hitman ne Incognito kano kanyuma ka Incognito kakola kubifusiziwa bifananya yali afojenge bifananya kaja kubira kabanyumira nnyo The Spy seri je eri bulunye bitundu bana byaweddeyo The Night Agent season eyo kubije tuli ku bitundu bimeka The Night Agent bitundu bina ebyakafuluma okko VJ Uliyo kandabe kye tuline wa VJ Uliyo 1000 Blows njagala mukalobe ka film kano kajja banyumya kalina bitundu mukaga sofa so you subscribe with us ku masimu konna kwe tuli je mufunira applications ku ma TV gamwe kwe tuli gwa kulisa laptop so kufuna HDMI no chimita mu smart TV yo ngotadde mu www.timnowatch.com embera nebirangi tambula bulunyo so exclusively buli VJ ali okote baguza kapa mu kutia bana ba Telegram nga bakulimba bakubira awo ampala wanacho bagedde mbiyogedde ogambye oli libro yo libro waliwo obutambi bw'omuvubuka obwafulumye bwenalabye Boris Busparkins different reactions obutambi bw'omuvubuka ate gwe ogambye yo libro gwe tolina buzibu na church muntu kyabakoze no buzibu kubimu I'm conservative kubimu I might be a liberal thinker ku oba politics I can be a liberal bichiku neka mimi ebunangi bendi conservative kubimu I'm so conservative so you choose that things you're comfortable with definitely liberalism to be entirely liberalist you can be a liberal politician inga you a conservative religious practitioner yes so omuvubuka obutambi bwafulumye obw'ekiseegu wabulabyeko nabulabye obutambi bw'ebisiike muvubuka TikTok sugo ogamba obutambi bwatwenyamiza ffenna twabulabye abantu bavudde nga abogerako ab'enjawulo ngamba Professor Ntambi wabulabye twakolako show n'ogamba ekivumu kuvuga ku industries ez'amaanyi abantu ab'amaanyi abasinga they have to pay a price for their fame kati omuvubuka tetera bwino bwino yayingiddewo dda gwerinda akati omuvubuka yani Shalom tuli mu kabinu kabinu chechi tuli mu ntata puzzle kati waliwo shoji twakola uli Shalom nawe twagala kunotinga waliwo yali some 3 weeks ago scissors and examples asezi kati kino kibeere wano nagala tusomere ddala olunaku olwaleero okantambira ngawo
teekaawo obwino yenna abeeraawo kati obutambi obwo ekisookera ddala ku buli muntu nga muzadde weeraliikirire bw'oli muzadde weeraliikirire bagamba otuzaala mibiri tuzaala mibiri kakati akaseera kano 2026 we are nearing Armageddon enkomerero all signs are showing enkomerero aren't you prophet of doom because I'm seeing signs. What is now left to save for this world? Shalom, essaawa zino ffe abantu abali straight tugenda kutuuka akaseera mu bbanga ttono nga tuli abunomo nga ffe batwala tuli abunomo nga these vices because kiteeketeekebwe okubeera nga bazifuula nomo the new normals. That is why tonnalabako wadde a statement okuva mu ministry ya ethics tonnalabako wadde a statement okuva ku Uganda Police oba CID nti banoonyereza ng'ate baakayisa etteeka myaka 3 emabega naye amaanyi ne bagassa ku Shalom nti yalebudde ne bagassa ku Ntambi ne bagassa ku Luwirayiti ne batwala e Luzira ng'ekintu kino ekivumiriddwa ebbanga n'ebbanga abakikola babaleka ne beetaaya mu ggwanga lyattu oba poliisi tennakukimanya tebakolera ku EAC kati olaba gwe Shalom mwana y'enkigo okimanyi era okirabye bo tebalina data abapoliisi ne ministry ya ethics minisita Balamu yavubuka ayinza obba ye ali busy bambi nga tannakulaba ku butambi obwo kale nkugambira nti the end is near obanga bakyali mu forensics baprovinge the end is near now osoma Bible olina ku Bible awo kweri mukama wange oyagala ya Luganda aluzungu ya luzungu obikule ku Baleevi Leviticus oli mu ndagaano nkadde 18:22 Leviticus onsomereko kaawo Leviticus okay ndako Leviticus yes si Leviticus anjimanyi Leviticus 18:22 Watu oli mu ndagaano nkadde nanti Leviticus mu Luganda ekyo ki Abaleevi Sure. Yes. Okay. I do not take your wife's sister as one of your wives as long as your wife is living. Ongambye ki? Leviticus 18:22. Oh, okay. No man is have to sexual relations with another man. God hates that. No man, 23. Yes. No man or woman is to have sexual relations with an animal. That is bestiality. Perversion makes you literally unclean. 22 egambo kweti. 22. No man is to have sexual relations with another man. God hates that. Yes. Leviticus 18:22. Kakati all biblical teachings mbogenze mu Leviticus gyosomye n'obugenze mu Romans 1:26 togenda obudde tetulina abantu bali bajja bigenda bano bagenze mu Timotheo ekisooka tuli mu New Testament awo Romans 1:28. Romans Timothy 1:10 oba Romans 1:26-27 awo wona nga balaga that is a sin against natural order okitegeera tosoma tebali budde naye otogera ku Bible nga togera ku New Testament that was Jesus nga amaze okubeera nga amaze okubeera nga naye emabega eri mu BCE before common era before Christ petugita before common era abatasoma nnyo Bible abali ku birala emyaka egyo mutwajjira emirembe ejajja waliwo muli gwayita ancient Mesopotamia ogujjukira the ancient Mesopotamia twabisoma tomanyi rivers Tigris ne Euphrates tozimanyi geography Mesopotamia mwe mwali Akkadians obajjukira ne Babylonians Babylon ne Assyrians they are called Assyrians bantu tuli mu ancient Mesopotamia kakati modern Mesopotamia mwe muli Iraq mwe muli Syria mwe muli Turkey Kuwait ne Iran but descendants above Akkadians
ne Babylonians ne Assyrians be bakola zino the modern ones twogera ku 4000 BCE gokyali gye myaka gyali gyebalanga gidda wansi nti 4000 BCE to 539 BCE gye nga gyebala gidda wansi edda mu BCE before common era kati tugenda mu gwa Jesus nga ze eya AD Anno Domini after Christ oba common era okay si era ya ara so uzana baina buffet baina local food kakati awo nti bano because now the problem we are having nti mulimu because mbanya kujirayo ekinyusi nti ekintu kino kitandise butandisi wano nti the end is near bano bona benjogedde ba Akkadians Babylonians Assyrians bikipo they were comfortable twagenda mu Jesus nga ze semwe mwali omulembe gw'okuzikiriza bazikirizawo wonna now mu mirembe gyaddako the historical era ancient Greece they embraced mu kaseera ako the indigenous Americans ne baagala nabo the Polynesians togera ku Hawaii ne New Zealand the modern nabo ne baagala naye bibiliko Israel nga balina death penalty okusanga Israel medieval Europe omwali British togera ku England Scotland Wales Ireland France Germany Scandinavia Italy Russia Ukraine awo kalaba it was part of the Middle Europe yes togera ku the Islamic Society eyo nayo kalaba njogera historically mabega then the colonial Africa but colonizing awo nabona nga tebikkirizibwa naye abasajja ne baliyo ekintu kyabwe esaba zino ekiri mu kweraliikiriza buli omu mu nsi nti ebintu bino bifuuse nnomo biryanga ebyagala okufuuka nnomo olwa power centers ezifuga ensi n'ebiruubirirwa byazo wano mu ggwanga erya Uganda de facto nasina kugira mu ggwanga erya Uganda bagenda kuwa example kino okutya ogenda kutya nyo ogambe bulijjo kiri bwe kityo kakati balina breeding areas zaabwe mu modern age tuza breeding ensibuko era bazikazaako the socially high visibility industries togera ku arts muyegazanyiza togera arts mwe muri abayimbi music ali awo filimu ali awo Netflix kakati fashion enyambala sports then reality TV media they are the breeding ground bazikazaako socially high visibility industries era nga they are big wealthy sponsors aba making ebintu bino okubeera nti no bibuna which is very unfortunate nakusomesako kululi ku centers of influences ensi nenkubulya ku Black Rock nenkubulya ku Vanguard nenkubulya ne ku State Street kati bano ogenda okubagattamu Black Rock erina kye bayita under assets under management kubano bagira assets around 14 trillion US dollars ziri under these bano Vanguard 12 bano aba state 6 nga wogatta toto muganda wange sente ziri awo these people who make things happen mu nsi mu industries zonna oba teke oba music oba politics bebano they are the biggest sponsors balina abasajja balina sente ne sente abagala ebintu ebyo bibeerenga bibona which is very very unfortunate oba okitegeera mu filimu ngenda kuwa example enyangu nsema oba otera okulaba series walaba Orange is the New Black Netflix akusakala walaba Euphoria akati kakyagenda mu maaso walaba Queer Eye kusakala walaba Grey's Anatomy naba yabasawo nega yafudde by the way yali omusawo yali walaba Game of Thrones bulungi nnyo ojukira Renly Baratheon character gye baamuwa Laura Tyrell ne kenyini nyini Dragon Mother Daenerys Targaryen mu season 1 nga akola omukwano ne mukazi munne kakati ne ba making ebintu bino okubeera nga birokenga no narratives birenga ziyitamu abantu babirenga ba my goodness Prison Break T-Bag omujjukira nga yi bisexual okitegeera kakati mu Uganda kyewunyisa nti mu 2014 etteeka lyayita we lyayita ne baliremesa abayitwala mu kooti Fox Odoyi ne Andrew Mwenda ne baliwakanya nga bagamba yali very harsh naye ntuma ntuyise etteeka lya 2023 naye era nti ate before kuyisa tteeka oba kyali kale
kati ate after kuyisa tteeka kiri very worse oba okitegeera Mwana bufu baki weri eri ready kale kola omugenyi waffe ajja kono waliwo yasiivu omugenyi ajja kale kati the fear is mu mawanga gaffe gano agakyakula lwaki ensonga eyo wagirabye n'eyobutambi wagirabye nga tulabawo intervention ya mikono mu Police tennavaayo. Mr. Africa tannavaayo ate nga obutambi obwo bwalabe si bwe busoose wabaddewo obwemabega nga bwa muntu omu waliwo abantu abalala obutambi obuzenga bujja naye those people we are ate gundi baabayita baani njujukira minisita wayita Shani Lips teyamuyita yayogeramu bwogezi yakolamu bukozi kantu that's how big they are. kakati osaasira amawanga gaffe nga gano nti wadde amateeka ago tugayisa naye tegaluma implementation lwaki tutya international scrutiny banza tujjako obuyambi fear of diplomatic and economic consequences nkubulidde abantu abafuga eggwanga Can't we sustain ourselves? we cannot naye ekirala waliwo kye beekwasa mbu there is difficulty in proving in the courts of law proving what ebyo ebikolwa ebikolebwa private ebyaffe nga tukuba screenshot kyenkugambye naga wakyaza ntambi naye ngudde link yino kati wali munnange waliwo emikono ebibiri gibeera tied ne babeera ku ffe ku busango obutono naye nga kigenderere oba okitegeera kati kibadde gamba waliwo entandikidde ti nomwe abazadde abaana twalina omwana gyali yenna yenna essaawa zino nti ebintu binnya ebibreakinze down olaba poor sex education essaawa zino sex education sex education nti ffe otwakulira ne generations ziri nga waliwo omwana emyaka gyatuukako natandika okubeera nga abuulirirwa ku nsonga z'omukwano. And you think it was right? It was. Omwana akyasoma. It was right. Wabeerangawo roles ezaweebwanga abantu. Ku side y'abawala they had the aunties. Ku side y'abasajja nga they have the uncles. They orient you. N'omanya mbu nno wembeera nkuze nina kufuna muwala musajja nze omusajja n'okufuna omuwala nina okugenda n'empasa. Nze omukyala roles zange ze zina okuyiga okufumbira omwami wange and all that. Okongera musajja. Kyendogera ku sex education. Sex education tetegeeza intimacy yokka. Ndi ku byonna ne values. Nawe tunasenga wa TikTok sima Masegonji supermarket. Awo benoonyeza byabo. But nze ndi ku grounding eya era eri eyaggwa kati teriiwo. Kati omwana agenda nakulanga muwawaye nga alaba ne bino byalaba. For example, peer pressure kati yajjawo abamu bagendayo for curiosity mu ebyo ebintu tamanyi na kumanya kyagenzeemu oba okitegeera because tateekeddwa n'agenda nga agenze muwawa. They are exposed. Kati nkubulidde ku kiri mu film. Ngenda kuwulira ekiri mu music n'ekiri mu fashion. Kati bonna nga we byegatta. Gwe omuzadde aba tateeseteese mwana wo nga chances zibeera mpitirivu nnyo. Omwana ogenda awo kino nalaba nga kiri nnomo kubanga obuwungu bwe babukola putinzi. Mulimu n'abagendayo olwa ssente. Obwavu. Naye lwakuba kati ate bino ebyawano ate anyway. Kati mu mupiira omanyi bayita gundi Rainbow Laces campaign. Biraba mu gw'omukaaga batimba. 11 November. Rainbow. Nolaba abazannyi b'omupiira bona. Omupiira gwa Tottenham. Ngalo gonja Rainbow. Abadde kati waliwo n'omwezi oguli dedicated. Nga teeka November. Mu mukapiira. Yes, across Europe, UEFA. Wali omusiraamu yagaana obyambala. Omuzannyi omusiraamu anti ate yasigaza contract. Okitegeera ng'obuguwa bw'engatto bwa Rainbow. Ambali y'abakapiteni ya Rainbow. Omupiira gwa Rainbow. It is a campaign for inclusivity across. Mu NBA balina night bagiyita Pride Night. Awo wonna. Wetugenda mu music waliwo abayimbi nga openly bavuddeyo. Lady Gaga yagamba li bisexual. Lil Nas X omumanyi yakola ne album nakola ngaabuzo. Kyali yakola ne album ali ku stand. Waliwo ne album nakola cover nga ali Tamina. Waliwo album ye ya Old Town Road. Era ne waliwo yentemu eyo gyasembayo okukola weyagira na strippingira stand. Webale nnyo Sam Smith openly. Bana ali ayimba oyo. Elton John yomu kubasooka okuvaayo mu bali abayimbi ab'amaanyi okwerangirira. Demi Lovato yagamba ali bisexual. Muwala w'amaanyi. Frank Ocean yagamba nti baluwa gye yasooka okureceive nga yali yamusajja eya love. Mu 2012 he opened up. Katana emyaka emeka. Simanyi ne kati ndoza ali mu 40 nga something. Billie Eilish. Ne Billie Eilish yagamba bisexual. Frank Ocean mu America. Billie Eilish ayimba nga atagala. Yes. Ono yalangirira dda. Yawangula ku Grammy. I think alina okuba nga alinawo kuba muyimbi w'amaanyi omu kwasanga okubeera streamed ku Spotify. Mu top 10 I think. Kyokka ayimba nga atayagala ekinnya ekinyiiza. Mwali. Kakati
nti baagala kye bayita visibility and normalization. Naye ba Beyonce nga bo tebali ate nga bamaanyi. Kati balina kati nkubidde abali. Kati wano muyinza okuba bano bo bali open. Mulimu n'abalala ng'osigala mu kikyo naye nga olina okugendera ku bijjirako ebikukunaavu ebirala byengenda okubeera nga nkugamba nti ekiruubirira mu kyo visibility ne normalization banormalizing. Kati saaba zino nti abantu tulaba obutambi obwo buli munagamba n'abantu bayonoonese nno ne mukireka buli ssaawa. Now that is normalization. Gye bikoma okujja. I know people abali sponsored abasasulwa okubeera nga baleeta emboozi ezo buli ssaawa ku TikTok. So they are normalizing your mind. Have you heard what you have said? Yes. There are people who are To paying. normalize the conversation. Amusasula sente. Yes. Ani amusasula? Olina ku namba z'abasasula. Oyagala kusu influencing. Okitegeera. Banza kuba basabu emitwalo 600. Kati essaawa zino nti breed y'abana abaana abato kasaba laba ba stars baabwe abo nga banormalizing ebintu Nga normal. balaba kiri normal. Kati that is normalization. Oba okitegeera. Waliwo theory emu bamuyita John Turner ne Henry Tosfield gye bayita the social identity theory. Wabiwadde obudda. Wasomye ku theory? Yes. Social identity theory. Njagala ebintu bino abantu babitegeere once and for all. Oba okitegeera. Your social identity theory ng'ogatta fashion ne music. Ono omukulu John Turner ne munne Henry Tosfield bavaayo ne bagamba people define themselves by the groups they belong to. Or they associate with. Yes. Oba okitegeera. Kakati bwe tugenda mu fashion ate kyo ne kiyitirira. Enyambala. Otulokola ku runways ne zi campaigns zaabwe. Naye kano mu Uganda nali mu komera niyo nakoma waliwo omu yakola fashion gondi awards. Nenda abasajja nga beesaze bukulo. Nzija. Tusobola osuna. Kati wano fashion wantu nyagala bateeka amaaso ennyo. Bide birala mu byesonyiwa. Bide birala mu bideke byenjogedde. Tudde ku fashion wano. Okakase. Anti badde ogamba ba Beyonce nga tebakola ki, ba Jay-Z nga tebakola ki. Kati wano ku fashion wano. Nti runways zonna ba designers abamanyi mu nsi Gucci, Versace, Valentino bonna they have to feature whether they like it or not. Inclusivity. Yes. Era ba models abo balaba. Awo no sio wayinza okutiisa. Naye ba sponsors ba event says tunuulira sponsoring New York Fashion Week, London Fashion Week. Nakugirako ne terms of what they have to do. Kakati kibasinga okubeera nga bakola mu fashion industry kyekyo kibayita gender fluid and androgynous designing. Waganya okujja n'ekitabo kati challenging. Gender fluid. Yes. And indigenous. Androgynous design. Kiva mu Andrew. Yes, Andrew takome nedda. Kakati bano nga baagala okuchallenginga idea kati wano we wakulu. Challenging the idea. Egamba nti skirts are for female, suits are for male. Ne wano gundi tata wange yasomera Nyakasula bambala skirt. Ati nze okubulira gye biva. Juna Nyakasula school. Amali bambala kunje. I know. Nze nkubulira how this thing is being preserved over years. Skirts z'abakyala bokka. Kati wano mu gender fluid fashion oba challengingira the idea. Oba kitegeera. Kati otugenda mu androgynous styling. Etugenda mu gender detailing. Kyekikuleetera kino. Bonga bagamba mu ndowooza yaabwe. Clothes have no gender but bodies do. Sobola kwambala ky'oyagala. Tukuma mwist omuteeteeyiwa. Oba kitegeera. Kati n'ekirala nti mu fashion marketing the idea mwesinza okubeera ng'eyitira. The idea because fashion ye kulwaya athrivingira ku bintu bisatu era ngenda ku example badde emabega mu Uganda. Shock. Fashion creating a shock. Shock kyekyo kwekanga. Then conversation and cultural relevance. Nti walaba muyimbi omu gwe mwalaba nga ayambadde ekiteeteeyi. Oba kyali kiteeteeyi kyali kikyali ayambadde. Ekikadigano ekyekikyala. Ono muyimbi ani? Toyogera mannya. Buluudu. Yayambala ba top. Yayambala ki? Ennyambala gijjukira bulungi omuyimbi oyo. Naye mu weeks nga bbiri nga headlines yazirina. Debate nga ziri ku ye. Yekiba kimukolera. Kakati now it signals mu bo kye bayita progressive brand identity. Progressive brand identity. Because culture creating a shock nti abantu bakiteeka kama omuntu asobola okwambala bw'ati. Kakati bo that is how they normalize. Kati abayimbi bawummula ennyindo. Aho wona that is brand identity. Kati olengera nti abayimbi ba Uganda abasinga look at how they dress.
abayimbi baffe baleke ati nze nkubuulira kinene sigenda kwogera manya bana abayimba abani bana abayimba ekibusuli sigenda kwogera linnya lya muyimbi kuba genda otunulira omuyimbi w'engeri gy'ayambala omusajja nga bali mu concerts baato bazaakabya Sam Kaweetiru edda mwagamba nga Photoshop mwamwogera katugamba AI. Yes. Kakati nti fashion essaawa zino bagireese nnyo okubeera nga banomalizinga ebintu ebyo ezimu ku breeding grounds. Definitely. Fashion. Yes. Kati waliwo event eyo y'amaanyi nnyo mu Uganda. Y'amaanyi nnyo mu Uganda wano. Yeah. Bagiyita bati. Nga buli g'omanyi socialite buli g'omanyi ani agigendako by invitation sena kusasula nejjula bweti. Enyera mu November. Kamera ne zibeera everywhere. Genda akayivuziza event sayo kwa we atandika olabe the kind of fashion. Kati fashion has muzino ze gambi grounds zonna. It has become on top essaawa zino nga number one. Mugende mu kamera. Okitegeera okunomalizing ebintu. Bagamba atofaayo n'oba tobiri gujyangu twambaliremu ko wano kusa. Bamwe enkondo. Kubamuko ku nkondo. N'aba katonvu bukonya yasomanga Qur'an ku TikTok. Kati ng'ayambala nkondo. Kugambye. Kati bano be nagambye the setters of influence. Black Rock, Vanguard, Nestate Street, Bobans. Kakati bayina how they break it down. Nga ne mu Uganda they have someone. Sente wezituukira. 14 plus 12 plus 7. How 7, 8, 9, 10, 9, 13 plus 1, 33 trillion. More kibaita assets under management, AUM. Banya watu wafuna sente ezo. Banya wafuna sente ezo. Kakati ba sponsors kati music na kuwa ekintu nawo kibadde olabirangako ddala. These people abafuga insane. They have to decide who gets the awards. Anyafuna Grammy. Who gets the media coverage. Mawuli gabeere kwani. Yes, and event inclusion and performance. Ngaika gwa performing. Mulaba muyimbi ono ogamba yishe pava ku nnyonyi. Sheno giyakuba egonde. Agamba ye. Award yena. Nomination ezina. Nsagala okakkanya hard work w'abayimbi omuseeko omukuuteeko ebintu. Eyo nebeera hard work nanti. Ngomanyi hard work eri awo. Ntambi yasamirira. Manyi hard work eri awo. I'm telling you facts. Oba kitegeera. Kakati otugenda mu mupiira ng'ogedde. Nkutwaleko mu church. Church, Christian Church and Pentecostal Church. Na musumba abadde mu court week eno. Musumba ki? Omusango gwafunyemu twist omusumba Robert Kayanja awere ennemba. Avunaanwa. Kati mukwano gwange. Nkutwaleko mu politics. Church okane politics nedda. Look at this fool here. Church is okay politics. Which would be much worse? No, I want you to look at the people in politics. Kati me I'm telling you. Kati awo nkulese. Tugende ku topic eddako. Politics ntambi nedda. I'm telling you these things. Church mulimu abavubuka mulimu abaana bato mulimu abaana ava ekyo yes basobola kusa influence gakufuula wakabi ogenda kuyimba ogenda kuyitawo. Omupiira nakositoleza muzeza kwisumbiru ogenda kusamba tugakutwala ettaka osambe. Music ogenda kuyimba wano wangula award Kalagwera ni Magwera yi ebyo I understand. But politics nawe nkiraba. Sikiraba. More position sikirabayo. Ruling government sikirabayo. Tugende ku topic eddako. Tugende ku topic eddako. Kasanzo owakanya professor. Ekizibu osanga omusiraamu nga gundi. Ngaya. Sorry, the Christians. Wallahi suri yanko omusiraamu nti gundi. Kati by and large, badde ngenda kumenyera industries nga 12. Olabe nga tewali kye tusigaza politics kiraba. Most when it comes to I'm talking about Uganda. In Sendalantia because when you look at America for them their roles were liberal. Their roles were liberal. Chiva deep we baye wangudde. Bafanye manyi wa bichi ebyo. Ne mu Uganda wano ntambi. Kasi nagwenda bawo. Mpozi maybe nza kungamba. Bafujirira sente. Kino si kya Uganda. Examples zibadde nkuwa zonna za nsinga wetambula.
sagala Uganda bire exceptional mu migendo ebe case study ndi ku chansi yonna nso na America it is true senga abadipi abawangudde oba okiraba baagala nnyo many rights kasifazi kakati munnange obwo butambi muberenga buli week mujja kusuubirangayo. I'm preparing you for the worst. Kati government tenakola police jikubijjo bategeze jikubira omulanga jitegeeze. No, but their hands are tied nzikubulidde wali consequences ezinzo tisenga bakwatayo omuntu ng'omu yamala bamutwala mu court trial netandika owulirira. Frank Ntambi ensangi zino guno omulembe abazadde bettanidde okutta abaana baabwe bazaala ne batabazaala. Twakava mu nsonga za Tata Martin police gwe yagombyemu obwala naye n'ayogera ensonga ze nga bwali busungu twadde tuli awo wiiki eno yennyini taata natta abaana be babiri ne mulamu we omwami Michael Okpanga Otyanga ba Michael butemo nga bweyongedde Frank abazadde kiki kyannaku nnyo bambi ekya babadde bali mu district ye Napak district era that is all Karamoja sub-region awali batambudde Karamoja wanene nnyo ekyalo badde bakiyita Lokeru village Lorenga Kora sub-county mu Napak erinnya ly'oyogedde lyeryo Michael Otyang bakigambibwa mbu wabaddewo olutalo lw'okulya olutalo lw'emmere ewaka nagerako kwe Karamoja mu 2017 basula muzabayita bazira marachas obusiisiro community kati ndowooza musajja watu yakomyewo Michael agenda okusanga ewaka ng'emmere bagimuliddeko buno obutonga bwagidde tewali wadde kyewuunyisa bambi omu abadde alina emyaka 3 ababiri nga balina emyaka 10 okiraba kakati ekyo kikyaviiriddeko obusungu obuyitirivu ennyo n'agamba sijja kutawaana nammwe n'afuna amafuta n'aggalawo bulungi nnyo n'akoleza akasiisira abaana ne bakaaba ne baziira omukka ogwo ne gubatta kiro nno kati obudde wato n'akuberanga butyanga amaze okubeeranga akola ekikolwa ekyo n'agamba kampitemu adduke natandika okubeeranga ayitamu we yayiseemu n'agamba nkoze ntya bw'atyo n'apangisa oba n'afuna baasi eya Gateway najja ku kibuga ekwata Moroto Busia eyo gye yakutte n'abeera ng'agenda era bayite Napaaka Soroti Bukedeya Kuumi Mbale Tororo Busia era nga yabadde ayagala kubeera nti yeekweka mu banne Abakalamoja ababeera e Busia eyo era nga singa kiba kisoboka nga ayagala crossinge adde ku sayidi ya Kenya eri naye obuzibu bwe bwajjidde Otyanga nga talina ssente eza baasi amaze okubeera nga agirinnya naye nga alinamu akasimu ke yabwa n'agamba driver nkusigira akasimu kano ondeke ngende ngenda kuyiya ssente eri gye ngenda zijje nkusasula essente so n'akasingayo wakasingayo akasimu ako poliisi nga amaze okubeera ng'etegeezebwako poliisi ke yakubye poliisi y'e Napak n'etegeeza stations zonna eza baasi mu ggwanga lyonna era ne batandika okubeera nga bakola ekikwekweto tokka owenja poliisi eyo n'ebeera ng'eyambibwako of course ne poliisi y'e Busia ne community yennyini yali agenzeemu ey'Abakaramoja kuba yamaliriza n'abatuukamu n'abeekwekamu kati bategeezebwako bonna nti eyo waliyo omuntu bw'ati ayinza okubeera nga yakoze omusango gwe twagala mubeere nga mutuyambako era omu ku baali ku baleaders abo bamuyita Mugungu y'omu ku bamuwaddeyo yabaga waliwo omusajja naffe atuzzemu gwe tutategeera naye ali wano bw'ati ne bw'ati so poliisi neetegeezebwako embeera eyo n'egenda okubeera nga ezingiza amakaago yagenza okubeera nga ezingiza amakaago nga yeekwesa era mu kasiisira yeekukumye tadda kakati kye baakoze ne bayita erinnya lye Shalom nga tamanyi n'ayitaba nga tamanyi nga yalowooza nti yeekukumye nnyo yeekwese bamuyita Otyang n'ayitamu Jeninaba n'ayitaba ne bamukwata ne bamutwala ku station ey'e Busia waatyo n'abeera nga bamuhandinga Busia police nemuhandinga back to aba CID ab'e Napak mu kumukwata omusajja oyo okumanya talina magezi oba abadde busungu oba busiru oba buki n'agamba lwaki munkwata abaana be nasse bammwe abaana bange so sina musango gwe nakoze
bwatyo Mike Otyanga we yabagambye nti nze sibatya abaana bange be nasse bammwe mu bigambo bye kiba kiraga statement eyo ebeera ekkiriza nti omusango yakoze eki yaguzizza era agenda kuggulwako mu gimu ku misango ogw'obutemu gwennyini ogw'okuteekera omuliro arson okuteekera omuliro era ono unless otherwise nga defense ye titaddeewo kintu kya insanity kuba kati awo insanity nabo bakyogedde baba balina provinga court balina provinga nti mulalu yabikoze tagenderedde naye ng'ono alabika tagenda kusukka kusibwa maisa mpaka because baje ekibonyezo ky'okufa n'okufa gyekuli yagaye nasse bammwe nasse kubange nakozeeyo akantu yoyo Mike Otyanga baana basatu bafu abatanaba kubeera nga bambi balaba ensi myaka 10 n'ow'emyaka 3 obulamu ne bugenda butyo naye nga bbula lya mmere erwanyiza ddala abantu gavumenti tunenya gavumenti tunenyaani bino gavumenti tugisaasire anti obwavu ekireetera enjala bantu bwavu tugisaasire waliwo ebimu nga byaffe kati ekaikadda waliwo n'abantu abasitavingira nno ddala kyamususeeko so their hands are tied the same way omusibe wa SB for his hands are tied atya bamusalidde emyaka 44 omusibe waffe twasooka kugamba alimba omusibe waffe ye ani amanyi oyo omusajja ebirungi oba aliwa bukulu ebirungi Ivan aliwa bukulu nga lya Hadadi Ivan ebirungi ebintu si birungi ewa birungi yaramu amanyi olumu kati Ivan ebirungi ekisooka tebannamusiba myaka 44 did you read the news nti mutemusoma mawulire kwa understanding emyaka gy'alina gyejana mwena he's 44 tebannamusentensinga he was convicted kyagala kutufuula basiru muli basiru abalabye TikTok muli basiru kasiku live kumacha ku Big Size Show kati bamixinze ebintu bibiri the guy is 44 years kati oli yakoze omutwe ogwo abana ba TikTok obamanyi ne ka video ne wobo kamazeyo tebaliwo mulamuzi byakoledde sentence kati oli yakutte myaka gyono emyaka birungi 44 naga bamusalidde emyaka 44 yes and then tuli mu nsi tuli mu ereno nga temwagala kwekumira mu kumanya don't want kumanya TikTok eyo chola TikTok unogendera ku TikTok omuwawa botyo but he was convicted kyekiriwo and he faces conviction is what in Uganda ng'omusango okusinze bakusinze mu koti yamusingisiza omusango and yours court I saw him pleading yakkiriza kandi kasokkiriza then koto gimalidde budde yakkiriza yabikola ngenda kuyisaamu so when you okkiriza then you get convicted after getting convicted batuuza gundi esembayo okuwa sentence okuwa ekibonerezo okusalira tebasobola kuwa conviction ku lunaku lwemu ne sentencing nedda era bagira you are convicted gokusinze nga bakuba tujukira ku Arakeri he was convicted but sentencing yajja later obo kitegeera but birungi oyo muziba SB4 mu story eno nti yafuna omwana omuwala ono w'emyaka 15 yaapproachinga bazadde be ab'omuwala ng'ayagala abeere nga omuwala oyo amuyambako okubeera nga amukolera ku mirimu gy'ewaka kuba talaba alina visual disability kakati era ne contract bakuba tetukola contract kugamba kyali kya employment okubeera nga amuyamba ku mirimu gye era abazadde ne bakkiriza omuwala n'ajja okubeera nga akola ewa muzeeyi era okubeera nti nno omuntu gwe balolesa okubeera nga akukolera ku mirimu n'omukabasanya mu mateeka bakiyita position of trust era under Uganda criminal law mateeka agaffe when an adult takes responsibility of a minor kati mwe abafuna abakozi nga bato ono muwulirizeewo nnyo oba omulesenga muyambi oba omulesenga ki they are considered to be in position of authority or trust in simple terms singa omuntu omukulu ali responsible eri omwana a child bagamba mu tteeka you must as a must protect not exploit that child kakati ngenda kusoma eziffe bwali 2 incident yasooka
Birungi atwala omuwala mu guno lodge. omwaka Nalabye bagamba guno omwaka, but I believe last year because the story again ebadde mpanvu. It was last year. Nti yatwala omuwala mu lodge. Omuzibe nga nyamukulembedde omuwala ndowooza paka gyetalaba simanyi yamanyi atya lodge weri simanyi wamutwala mu lodge n'amusaba ebisooboozo yamusaba omuzibe naye bwe musango ogwo prosecution yeegamba nti omuwala teyakkiriza ow'omuzibe kakati ebeera ki defilement era under Uganda's Penal Code Act bagamba defilement is having sexual intercourse with a person under 18 years. Ebeera defilement under what? 18 years. Bagamba omwana wabeera akkiriza nga waliwo consent nga akkiriza nti bannange ntabaala ngali under 18. If a minor agrees, the law treats them as incapable of consenting. Tebannatuuka mu myaka gyesalirawo. Kati abajjula ebitannaba kujja mwegendereze oba kitegeera kakati amalirizaawo amuteekako threats nti agenda yamuthreatening okubeera nga agenda kumugoba ku mulimu singa tamuwaako omuzibe otampaako nkugoba si yamutambuzanga omuwala yandeka leeso ne kagwa kakati mu musango kasootekamu ne threat kale kigongerako ogwanga wale defilement kyokka notekamu ne threat notekamu ne intimidation yonna agugenda bagutreatinga nga aggravated gubeera much more anti-aggravating ekiro kiri much more serious oba kitegeera kiringa ne mukutta oyinza okutta omuntu naye ate singa okozesa emmundu oba ekisi oba kiki ekirala oba nobbira nako that is aggravated okitegeera kakati olunaku olwakeera nga amaze okulya ebisoboza by'omwana muzeeyo ku makya omwana n'atandika okukaaba ng'awulira obulumi mu mbugo tukozesa ebigambo eby'Oluganda ebigumumu n'awulira nga buli wamu wamusiiba yali extra size ndowooza ono omwana muto 15 muzeeyi n'amuyitamu bubi omwana atandika okubeera nga awulira buli wamu wamuluma n'amugamba muzeeyi nzizaayo mu kyalo kanzireyo mu kyalo birungi olwamugamba awo no bali Kampala basula mu lodge lodge olunaku olwasooka nga amaze olisivinga omuwala yamuliirawo kakati omuwala amugamba nze kanzireyo mu kyalo binnemye muzeeyi n'amugamba nedda katuddeyo mukono oba yali atumizza mukyala wakuwasa nga ya specify nga nkugambye wano nti n'abazadde b'omuwala yabasaba nti agenda kunnyamba ku mirimu n'akyusa ndowooza bwe baakayita n'akalaba nga kalungi wadde muzibe kugamba eno sitole bannaye yeewuunyisa sikulimba yeewuunyisiza ddala kati omuzibe yamenya omuwala gwebakako waafaanana simanyi but is he blind koti yakebera nga muzibe kakati instead of okumuzzayo mu kyalo muzeeyi n'amujja okuva e Kampala okumuzza emukono yazimba ati yazimba ndowooza naye abadde apangisa kakati wamutwala emukono infact kyaka muzeeyi ow'emukono oyo esibifa bali bagiraba but wano mweno gundi nasomyemu bamutwala emukono naddamu n'apangisa loogi omulundi ogwokubiri nga sente zijja muzeeyi yali asabiriza ku street ndowooza nga bamuwa n'agula amaanyi g'ekisajja kakati naddamu n'apangisa loogi naddamu n'asaba omwana n'amukabasanya ogwo omulundi gwakumeka gwakubiri kiba kisuggestinga amateeka that is continuation of the abuse tokikoze gumu okyongeddeko n'ogwokubiri anti kati mu musango bo tebatunulira kya muwala yalemererwa kukola kyoba gwe tubeera ku kikyo ojjudde ebitannajja nowandibadde akonsentinze nolibadde akkirizo kitegeera muzeeyi talinayo baana byalibadde akwata talinayo baana muzibe kakati omuwala agezaako okutoloka kwogwo omulundi ogwokubiri emukono mu loogi era n'amuddukako wamuddukako n'agenda n'abuulira loogi attendant akola ku loogi awo amanya g'oyo omukyala yali akola ku loogi ye Mary Naromansi namubulira ekyabaddewo nti omusajja yazzeemu nankozesa ne mu Kampala yankozesa bannange nnyambe ompe ku magezi kati babeera bali awo omu ku baali basuze ku loogi eyo Kaweesi n'avaayo n'agamba nze nabawulidde ekiro kati Kaweesi n'agamba nze Kaweesi nabawulidde ekiro yali wakirimi
ne bawulidde ekiro ng'omwana bamuli bulala. Kati omuzibe yajjangawo amaanyi yalabanga atya omuzibe? Atalabanga ng'amanyi waateeka. Kati Kaweesi najja n'akwata Nalumansi mu bulago ekitogi ttaayi. Lwaki mwakkiriza omwana omutale naba kwetuuka okumuyingiza loogi? Concerned citizen. Okay. Kakati aba loogi ne bakuŋŋaana awo ne bayita ne manager. Reply nejja n'egamba nti birungi yabagambye muzibe nti yabagamba nti omuwala yali muwala we. Era mbu olw'okuba nti yali talaba n'amuyambako era aba loogi bo ne batasuspectinga kintu kyonna. Bavuga bino bya bulijjo. Naye mu mateeka loogi ebeera liable for what we call reasonable suspicion. Tebakola gwabwe. Oba okitegeera wadde yaklaimings nti muwala we muzibe naye ekyo teyakigenzeemu nnyo abo n'ebeera ng'ebaleka. Kakati loogi we bagitegeezaako ekyo nga nono Kaweesi azze naye ataddemu omufumbi poliisi kwe kugikubira n'ejja n'ekwata muzibe. Teyadduka yali akyaliwo? Ataddukire wa omuggo bagukutte ndowooza anti atambulira ku muggo bw'ati. Poliisi najja n'ekakwata n'ekatwalayo. Kati mukatwalayo gwe omusango twali tuli mu kubeera nga tuwulira ebbanga lyonna. Paulo Matyama namukonvictinga oluvannyuma lw'okubeera nti yapleadinze nti gwamusinze yapleadinze guilty. Era omuntu kasakola plea of guilty court teddamu kuwuliriza musango full trial. Oba okitegeera. Kakati awo ebyazzeeko awo ng'omusango gumusinze agukkiriza n'akola plea nga ye bayita plea of leniency okumusalira ku kibonerezo okumusaasira. Era nga bayita mu looya we Lydia ne balooya balabi. N'agamba bannange nze bwe gwasoose okukola ekintu kino the first time offender. Ekyokulala ndi muzibe. Ekyokulala kigenda kumbeera kizibu okubeera mu kkomera mu mbeera gye ndimu. Ekyokulala ndi pendinga kubaala okubeerawo okufuna ebyetaagisa ebisookerako the basic needs wadde okufuka wadde ogenda mu kayu. N'olw'ensonga eyo nsaba kisonyiwo n'asikamira wansi ku maviivi. Kakati akulira oludda olwawaabira Senior State Attorney Joseph Nanyonga n'asaba nti kooti ekole adjournment okubeera ng'agenda okukonsultinga ku victim gwe batuusaako omuwala gwe batuusaako ebyo ne family ye n'okufuna views endala because prosecutor ya recommending a sentence omuwaabi. Naye waliwo kye tuyita victim participation. Kuba omuntu yali ebuuzizza yiye ate kati oli lwaki abasalawo omusango lwaki baba bamwebuuzaako. Victim participation mu makooti ne criminal justice system naddala wano mu ggwanga erya Uganda for example one case bagamba nti victims aba batuusiddwako ebikola ebyo they have a right to be heard before sentencing. Baba balina okuwulirwa. Era bagamba courts may consider victim impact statements. Kati victim ne family ye balina okubako kye boogera before omulamuzi okubeera ng'apaasinga judgment. Kakati mu musango wa defilement ono gwaliko kati tumanyi baba amaze ne bagwambusa ne gubeera aggravated but I think gwasigala ku defilement nga Gondo yali ekola. Oli ebitanaaba kubeera nga bijjulwa 18 myaka 14 omwana victim aba alina emyaka 14 mpaka 17 olwomuwulizeewo nnyo mmwe abajjula ebitanajja 14 to 17 years n'omwebaka gwe ng'olina 18 and above. Maximum sentence maximum ekinene ebeera life imprisonment obulamu bwo bwonna. Wabeera ali under 14 death penalty kufa kalabba. Death penalty. Naye kati ono engeri gyali 15 maximum can be life. That is maximum. Ngero kusibwa obulamu akussaasini. That is maximum. Kakati omuntu yeewuliza nti obuzibe bwamuzeeyi tebumuyamba okubanga bamukendeereza ku kibonerezo. Tulina legal doctrine etugamba nti crime responsibility. Disability alone does not excuse crime unless gebavunaana ng'aliko katwewungu okubanga atamanyi kyali kyamutuukako mu kaseera ako. But blindness obutalaba is not a physical disability. Blindness is a physical disability but not a mental incapacity. Oba okitegeera. Kakati wano muzeeyi mu kusaba mitigation bamusalireko versus aggravating factors nakusomedde. Muzeeyi yakoze guilty plea bana yegonsinze ndi first time offender nina physical disability siraba ne remorse agirazi. Naye aggravating factors musango guno gusobola oku increasing ate sentence ye bitya
the victim ono minor gwe muzeeyi wa abusing a trust omwana n'akwesiga yajja kukolera nobeera ng'omukabasanyi watiisatiisa nti ojja kumugoba noddamu n'okola ekikolwa kye kimu repeated incident it wasn't a one time then ne possible movement n'ova e Kampala odduka oddayo emukono okwaavoidinga detection so kooti ziyinza okubalansinga sides ezo ebbiri oba okitegeera so kiyinza okuvaamu wabeera nga kooti emuddiddemu konti tagimalidde budde possibly 15 to 30 years kati we ayina 44 kati gatako 30 singa abeera mwadde nga 30 70 avaayo ayina aba akyali mulamu awo ku buzibe bwaliko ayinza n'okufiira eyo mu kkomera naye nga yitagenda kuwona bamusalye busalizi gwakufa Anton tabadde biro 14 kyekyokufa kiri so bayinza okumuwa ku myaka egikonokkiriza kuva ku 15 mpaka 3 okusinziira oba ofudde is 44 naye akalaba ayinza obutakagendako unless otherwise kuba yabitegereddewo n'akuba amaviivi n'obutabamalira budde mugenda mu full trial nekigenda okuva ku side ya victim tetumanyi oba banaba bagamba nti yankola bwati ne bwati ebirala ate biki kyekigenda okusinziira ku sentence gye bagenda okuwa ku Monday kati guddamu ku lunaku olwa Monday omusango okusaba okugaba ekibonerezo tetutamanyi naye nga tukijjewo ekyabadde batambuza eky'emyaka 4 oba 4 tebannamusalira myaka muzeeyi okay yes twanya aba sponsors bannange nga tulina kubeera nga tuvaawo ngalo okubajjukiza ku basponsa baffe aba Biva Organic and Natural Health Products bamuse Dr. Richard Ssenjobe yakugamba nti ku ndwadde zonna eziyinza okubeera nga zikusumbuwa ye waali okubeera nti akozesa eddagala ery'obutonde okubeera nga akujjanjaba otabanyizibwa pressure otabanyizibwa sukaali hepatitis B ensonga ez'abaami n'abakyala ez'omu kisenge njogere kindeke ki genda bugenzi ku Biva Organic ajja kubeera ku eddagala ajja kuba kuwa consultancy ey'obwereere ajja kubeera ku checking ko paka wobeera ng'owona eddagala teriri certified bulungi nti lukoledde abantu bangi nnyo so beera ng'ogendayo ku buli bulwadde bonna obeera ofunye oba ggwe oba mwana oba mukadde yonna tewali kusosola kika kya bulwadde na kika ky'abantu so asangibwa side zaawo Emmengo ku Hamu Mukasa Road nga yambuka ku Masengere ojja kubeera olengera ekizimbe ekiwanvu ennyo ng'otambuddeko kiri maaso awo kya green ne white bamuse Dr. Richard Ssenjobe ku lw'okujjanjabisa obutonde ye nnamba emu mu ggwanga yeekansiza ddala bannaffe abalala babayita Mulangira Interiors nga basangibwa side zaawo ekyanja ku Al-Salam Towers nga batunda bo furniture yenna akozesebwa ewaka saako ne ku offices gwayagala furniture nga sofa sets ayagala furniture nga carpet ayagala furniture nga ebisige by'oku kisenge ayagala furniture nga center tables ayagala furniture nga ebitanda ayagala furniture nga dining tables abantu abatuufu okubifuna ng'ate birungi biri durable biri recommendable ye Mulangira Furnitures naawe owa office of course abagala office furniture yenna amulina ali imported mu nsi ez'amaanyi ezikola ebintu ng'ebyo atagenda kubeera nga akusumbuwa agenda okubeera nga awangaala tugenda sukana ku olwala mbeere bulungi mweyeraba